asizza omukyala akubuuza okola mulimu ki kati omukyala we bwe muwasa ina emirimu gyabwe gyo nali nga ngikola egy'okuzimba era nga najja agimanyi kati yagimanya atuuse kati gine ero egyo egy'okuddamu okuziikula abafu olwo nagiyimiriddemu kati ndi ku sayiti kati njagala wali kati omukyala wange asooka tugenda okwawukana naye ebyatwawula byali birala ye teyakimanya nti ogwo omulimu nali ngukozeeko yakimanya wafa kisiiri nga nze mbeereyo nenkola sente zange ye alabira awo kati ngera oluusi ntera ofunayo obulimu obutonotono binawo obwana betwagala tuziikulire tubuzze wano kati ng'obwo obwana bali sibayita obumbwekolera seeza ne zimbeera wano owokubiri ategedde atya kakati owokubiri entegera gyategeeramu wasooka kwagala mugamba era wali wakalubirize kakati owokubiri waliwo wammanga awo oba ekijja kinene nnyo kyali kinene nnyo kakati omusajja ŋŋamba njagala onkolera omulimu guno naye abantu mbagala mu keesi tugenda okubalabalamu nga sente za keesi nnyingi namugamba nno nze ndi mubazi naye bwe tubalabalamu nompa sente z'embaawo nze ngenda bakubira keesi kuba manyi ozikuba ate jjukira abantu tebanene si banene baba bakendya magumba omusajja ŋŋamba kati buli keesi onoogikolera mmeka omwaka kye tuba tukola kankwatidde contract yonna okukola keesi n'okugyayo abantu bano omusajja ng'angamba nti kati kubanjukira mumaseera bali abantu banga 25 tugenda okubalabalamu nga nno ndi mu kasente kubanga twateesa nga n'entaana ezo nina ozizimba akati bwe tuteesanga entaana ezo nina ozizimba twateesa ndowooza za miliyoni oba 4.5 era wamuggyako 8 oyo kati omulimu twagubala wamu nalina okuba ogulako embaawo nkube keesi n'okuzimba naye nga matiriyo wuwe tukuzizimba tuzibeko n'enkokoto nga tumaze obbateekamu ndowooza baseera bide zaali miliyoni nga 4.5 oba 5 akati omukyalo oyo owokubiri ebyo byabeererawo mwogwo omulimu ogwa ssente nnyingi omulomanyi kyetugenda okukola nafunye omulimu bwekuti ne bweguti wamugaba gutya anti kati nze gwe namugamba bampadde omulimu nkube keesi abantu bali bebajjamu abafu babateeke muno nze bampadde mulimu gwakuba keesi kuba ye ng'akimanyi ndi mubazi ate ndi muzimu kakati tuba tuli alonvuka bamuyita Zagalo era bamuzaala kuno Zagala jjaŋŋamba inginiya sooka ojja olabye abantu abamu abasatu tubanoonyeza abafu babuze oba tugambe entaana njereere kakati atamu ali wali awulira nange ndi wano namuga wayomberedde kize kyakuba keesi kale kamalize keesi zammwe nzireete kakati abavubuka abo Zagalo yali mutamiivu n'addamu n'ayogera omukyala n'apita n'agamba jangu baŋŋambe okuba keesi ate ebintu byogera sibitegeera nemugamba nti kakati nze kye nalabye manya akasente baatuwadde kangi nti ze omulimu gwonna nagukutte naye ndeeta bali abasima naye nze sibikwatako ndeeta bali abasima ne basima kati nganja nga baŋŋamba yingini abantu babuze aga tekisoboka ng'abantu batugaye bonna bali mu layini eno ng'abo abantu basatu be babulayo kyetugenda okukola layini gye batugambye tukabale kuva wamu ku wamu tukabala mpaka etwazigwako entaana tewali wazimbe kakati abantu abamu abedda tebabazimbiranga waliko ezimu ezaali enzimbe naye bali baluddewo nga wafuka ne gye twabajja waali wala ndowooza mu fuuti nga 15 baali wala nnyo abantu bedda bateekanga abantu wala baleme kudda era abo abantu bali baagala kuntamya mulimu ogwo bafunga bali eri wansi kati oli kyabagamba abafu mbajja nga tebaagala kugenda beeyongerayo kati obwongo ne budduka ku kyono kyaŋŋambye neŋŋaa naye eŋŋamba kale akati nenyongerako abakozi abalala nabo ne basima naye nga abantu bali wala netuleeta n'ebidomola bino ng'abatoyi bakozesa okusikayo ettaka wansi tusikayo ettaka kati olwo nze nenzirayo ku keesi zange pupupu gyemala gyenteeka wali pupu gyemala gyenteeka wali olwo nno naguze kirundu wange wali awo mungi kirundu kyeki
Kirundi embaawo zino ze basibisa biimu mwe zitakola furniture. Ezo olubaawo olukozesa lukola akaseera akatini ne lwonooneka. Yes. Kimwe nakuba keesi ezo. Akati Katonda nyamba ziba ziyingira ekiro ssaawa nga 10 keesi nzimaliriza. Teweebaka. Olwo olunaku seebaka. Milioni 5. Milioni 5 zendiko. Eno kugattagatta mu balabala. Olwo alo obwongo buŋŋamba kati olwo nga njagala TVS obupikipiki bu TVS bu Max olwo njagala embalabalamu nembuuzaako ku bana abazivuga abazigula agamba nti eryawo milioni 2 empya nze mashallah nino jjute akati engamba naye nga sinaba kugula piki nsoose kugula poloti n'enzimba kati munnaye ogwo mulimu tugukola abantu tubatikka ku mmotoka tubatwala bateeka mu ntaana zaabwe enzimbe. Omukyala ye akivuddeko atya? Omukyala oyo anyiize ayagala nakusiba bintu agende. Ategedde nti omusajja aziikula bafu ayagala kusiba bintu agende. Emugano sena buzibu munnange kati nemunga kakati onyiiga naye sente zonna gye mbadde nkuwa zonna z'obadde olya mbadde nzijjomba kati nno biseseme by'obadde olya ng'agakabamu awo serika naye nga professional yange yennyini abantu gye bamanyi yakuzimba era nga abantu batini abakimanyi nti nsobola okuziikula abafunga batini kati olwo omukyala wange yakitegedde akati tuba tukomawo eri tumaliriza okuziika abantu tuyeeko enkoko tukomawo leeta sente nyingi nziyiwaawo yasooka n'awungamu ng'alaba sente nga kakati toolako sente eno ogula olugoye ogule n'engato toolako sente ogule eshaliira 3 ogule ne piya z'engato 3 ogule n'obutambaala funa obutambaala buno obulungi obw'ebbeeyi ova kuziikuula sente ziri awo nyingi genda ogule nasooka n'agaana ngabo oba ogaanye yawasa omukazi gwe tunakwatagana naye oba kakati ze nkuleetedde sente sibbye wabula nkola na mikono gyange ninkuleetedde tekati gwomalamu maani olwono shariya z'abasiraamu shariya ennungi ddala nnungi nga nnungi oyo mugagga twala eki tambala bakaleeka kakasanvu ejjukira mugabe ogula sariya ezi 3 ezebbeeyi n'obutambaala ogule n'obugatto peya 3 gatojolaba ddala ekugyamu akati olwo waliwo peti zino zambalira mu shariya empanvu zalinga za bbeeyi peti nga yagumu kitundu nga nazo azaagala akati eŋŋamba njagalayo ne ku peti nga tewali buzibu ye yennyini yakyogeraawo tewali buzibu sente ziizo toola butuula genda okuli omukaka kati awolowooza najjako emitwalo najjako akadde kamu nenkatereka emuga kadde esigadde zikuume olwo bano be twakola nabo bampadde milioni 5 tukoze biki tukoze kakadde aka kekaggwawo sigaza milioni zange kakati naaba abantu bandeetera ekisero ky'enkoko kiramba nga bali era kye baakola kisero kiramba kati bano benaye nabo nzala tusalako nnya ne bookya abamu ne balya nale ntwala ewaka nemugamba mbadde njagala buli lunaku olya enkoko paka we zinaggwamu njagala olya enkoko paka we zinaggwamu naye ng'ozidde buli lunaku bwerya kakati ku mulimu guno gwennyini tugenda kuwumulamu katono naye mukudda tugenda kuba tulaba kusoomoozebwa ki kwokufunyemu waliwo oli agamba nti mulimu gwe naziikuula nankubeeri awo tugenda okuba nga tutandika katuwumulemu katono tukomeo The super program, The Earthquake, Obunkenke, Wanoko Fit Media. Pateke katulu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine
oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino si bya kuyimba munange. Buli lwamukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye embuka jaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakuba nawe omudiza. Yes, tukomyewo nate ne Fik Media. Tuli ku YouTube hamwe ku Facebook. Bera ongene subscribing, sharing, liking. Ate ekintu kibirenga kitamala unjwane mwe bali kubanga mutu wagadde mwe bali kubanga mutulaba Philipu Justini abali Saudi Arabia abali Dubai abali London abali mu America wano mu Uganda n'ensi eziranyewo wobo tunudde ku abasinga okubanga batulaba ezensi esinga okubanga ziraba Fik Media tujja kubebaza nnyo. Yes, enkoko ozirese omugambi byabudi buli lunaku gwenjagala oli enkoko onyirire kale mukyala wange Allah yamupa mukyala mulungi ate mukyala munyirivu bana ab'embalala mukyala mulungi ate nga nange saagala mute kiri nakyogera nga bobo oganye okukwatagana kanfuna omulala naye nga nange mukangamu olabe ndabe okanyuga jinja mu kiso nkasuka naye nga bono okasuka ejinja oyaga nilitakuba mutwe n'okuba ku kigere. Kakati twagala wali omuntu ayinza wali ozikuddeyoko ku mufu n'akutabukako ekyo tekibangawo olwaki nga wegwame ti nze ndi seeka bwe mba ngenda okukola egyo emirimu gyonna amala kusoma dduwa zange ngamba ya Allah gwe wantonda era gwolina okunkuuma newankubadde ng'ebyo ebintu mizimu majini mwebiri mu nsi era Allah yabitonda mwebiri naye mbadde sikifunangako mpozi ekintu kye nafunako kyali kimu kyali kirooto twakyusako ku musajja omu twamusengula naye Allah n'amuleetera mu kirooto nga neebaza ngamba weebale nnyo wano tubadde batufukako omusulo batuyiwako kasasiro naye kaakati tuli bulungi naye ekyo nno nga kifuna mu kirooto. Ekirala ekyandibadde ng'ekyokusomoozebwa twasimekoko ku muntu ennaku nnyo ng'ali wala omunoonye temulaba kati tumulaba naye ng'ali wala naye ettaka lino nga gonvu wetusema bwe tuti nga liyiikayo wetusema nga liyiikayo kati lyatuwa ennyo obuzibu okulijjayo tute paka wetwasima era ne tumutuukako tumujjayo era ne tumutwala naye badde sifunyeemu nnyo bizibu. So bano abakangamu agamba nti oli banaagweri akati naabo baba baagala kulya ssente yensonga lwaki nze nkolera abasiraamu nkolera abatali basiraamu lwaki esirina obwo obusosososo nti oba etugenda tunakola bweki tunakola kino tunakola kiri ensonga agiza abantu banneesiga ne mbakolera emirimu era kati mulimu abamu abalokole bentera okukolera oba abalokola abo ebantu botakangakanga mu mizimu simanya biki tebabyagalira ddala balina faya byo bwe bagiyita faya yaabwe kati bembeera nga abantu bamubakolera naye sirina nnyo okusomoozebwa kwenfunyemu ng'ogyeko okubeera nti bali mu kusooka tebakuwangako mula gundi mayiti yonna ogiziikuula n'otya kakati okuva eri mu kusooka okutya gye kwakoma n'oguma n'eŋŋuma okutya gye kwakoma n'eŋŋuma ekitegeeza kati wagumira ddala alhamdulillah naguma kati omulimu mu kyalo kyonna bakumanyi gwasaasaana ebagamba nti kati wekiba bwekiti bamanyi seeka kyoso mulimu n'abalala abagukola naye abalala abagukola ate balabira ku nze naye ate tebalina bumanyirivu nga bwange wala batugamba nti okozesa luku kakati luku yoyo wemukozesa oli asobola okujagamba seeka ne shaitaani zinsumbwa biki agamba tuula ng'otuula nga kusomera luku
no wala atuganda okozesa lukuya ali mu kuziikuula wali osooka n'oyiwako bwoti kakati ebintu bino mulimu ebimu byetwatukozeseza ku lukuya lwaki tulina amaka agamu ge sitagenda akwatula etwatuukamu naye ng'abantu abo etwandiise abashiriku abashiriku mu Luganda akimanyi obulungi aga musawo muganda kali nga baba beerogoza aboogera bino bakola biki tugamba nno bano abantu betukolera omulimu si bantu balungamu wawaffe kye tulina okukola tuyiwako lukuya waffe ekyo nno twakikola nga batulemeddeko tusale emisaayi tuyiwe ku ntaana ziri tugamba tutambula ne lukuya waffe katuteekeko katuyiweko lukuya era ne tuba nga tuyiwako lukuya naye onewoba toyiyeeko lukuya era omulimu okukola kulwaki enniyayo wano kyekuwa omanyi ebiseera ebisinga abantu okutya ebintu mitima gyaffe gye gitya omutima we gutya n'amaaso ne gatya naye kankubuuza awo wooli ekitegeeza kati osobola ossula mu nnyumba n'omulamba kisoboka bulungi nnyo lwaki omuntu ng'afudde taba na buzibu naye omuntu asinga okutisa ye muntu omulamu kuba asobola okutuuka ekiro n'akutoba n'akutuba anti era omufu oba tomanyi kyagenda kukukola ate omufu atambula oba okimanyi ali awo kuba olabeko omufu atambula ewagamba oyo omufu naye wuyo atambula oba aliona nti omufu wuyo nti azukusayo n'atabula kacyayi n'anywa abeera awo nga yeebasa awo osobola olina bosobola okubiriza nti mujje muyingire mu mulimu guno mulungi bangi mbayita bajje baneegate kola kati kampuni yange bagituuma bones magumba kwage musinga n'ossangayo bones kati era kampuni eyo erimu abakozi 50 naye nga benawo obwa manager bato bange mufuti ya family kale eringa nga eya family naye nga mulimu n'abakozi abalala bato abo nabo babasikiriza bayingire mu ekyo bato bange nasooka bayigiriza kuzimba nga bobasika nga bwembasika kati bagenda okulaba twagendanga nabano okukola balaba abantu banyuse kati kuba kati ng'obudde kuli obusente obutono bwe nalingaba kati ngabiranda sente ezitegerekeka oli wakuwa omulimu omwera ddala ennusu kati oli bw'aba mpadde omulimu ne bannange bano abakola obbazaamu amaanyi omuntu muwa akasente nandaba naye ajja sobola okugulako olugoye amina atweyanza nnyo tweyanzeege atuli ne sheikyeswa asengula ebijja twasigama aziikuula netukitegeera nti aziikuula abeera agenda kulya aba agenda kulya bali omuwa mugenzeeyo temusangayo kubaseki abaitawe kankubuza ekibuzo wali osanzeewo ku ntaana enkalu entaana enkalu nali ngisanzeeko naye etya entaana eyo enkalu mu kugisanga eri yali bweti waliwo entaana twatuzikuddeko olwo zaali 6 naye ey'omukaaga nga temuliimu muntu naye abantu abo nakisula oluvannyuma omuntu oyo nga bamubbamu bubbi bali bennyini abafamire kakati waliwo omwami yawasa omukyala kati eri gye yali yamujja yali teyamusasula kati nga nabali gye yamujja omukyala ono bwe yafa nga baagala mayiti yaabwe nabano bagamba tetugibawa kati sayidi emu omukyala gye yafumbirwa nga bayaaye nnyo kyokka abali gye omukyala gye yava nga bambi batya bano abayaaye kitegedde kuba balina bakubi ba bikonde babatya banywi banjaga babatya kati basika omuguwa omukyala omwanyiraffe tumuziika eri tetujjamu tumuziika eno kananga bana gye yafumbirwa basinziza amaanyi omukyala ne bamuziika eyo kakati kirabika ekiro wano bano bajja nga tebakanya bali bajja ne bajjayo mayiti yaabwe ne bagitwala nga bali tebategedde kakati njagala kudda ku kino ekyobusezi kati wano obudde gwasobola otukakasa ddala abasezi bali abantu kakati sijjaga nti abasezi bali abantu oba tebalya naye nze kyensimbako essira kyemmanyi kyensobola okugamba nti tebalya kubanza abantu be mba ngenda okusengula mbasangayo
tunagamba nti batwala ne balyako ennyama ne bazza amagumba balya mulamba tebamutematema tugambe nti batwala ne balyako ennyama kati bweba nti ente osoogifumba nga nnamba era oba olina okuba okutematema naye kakati fe amagumba tugasangayo nga balamba bulungi oba lwakuba tofunangako chance egenda basezi gye bali ntambudde ebitundu ebiwera eyo nayona ntwetwe Masaka wali ozikuddeko Luweero era emirimu n'ogisanga muntu bulungi nnyo Luweero entwetwe nagendayoko nenkolayo emirimu waliwo gye bayita mu Bukopo abamanyi entwetwe waliwo bayita mu Kabada eyo nayona manyiyo wabi nnyo bazannyayo ne firimu kakati nonzeeyo natuukayo naye n'oziikula ng'omulambo mweguli nga tebagulidde mu lufuutifuuti kati okakasa nti abasezi tebali nze nga bwe nkugambye nti abantu benjijjayo mbasangamu tolina gwotasanganga sirina gwe sitasangangamu okulekoyo gwe nkugambye gwe babbamu ate obubbi kubanga twanoonyereza tufuna amawulire nga nabali abeeri bananyini mugenzi oyo n'entaana yewe eri eyoono amiina teyanze ekiseeka kyesa tugenda kuba tumwerekereza twagala nnyo tugendeko naye ku saidi tulabe engeri gy'okolamu emirimu inshallah mungu anaba tusobozesezza olina ensubi etandikawo essomero eryokuziikuula abantu kaakati ekintu kino kubanga waliwo kye bayita sayansi nasomako ku sayansi aliwo ono wa primary oyo wa primary era skeleton ezo bazitusomesanga yabeera SST abasayansi byonna byonna nabisoma naye mu kubisoma kakati yene eringa nga practical kiwasoma wali wano kyoliko kyenkola kubanga mu lufuutifuuti kati abaana bakubiriza kugenda mu pifo bakisome badde bakole era asome pifo ono yakola era wabaayo abaana eyo abasoma oba tugeze oba ba university Makerere bana bali ku research bandize nga ndi mukola emirimu soko tuwe enamba yange eri 070 345 osobola gibaddiramuko enamba eri 070 345 amin ate eri ku WhatsApp eri 07 mukaaga emu bisatu ataano bitano mukaaga mwenu kati eri ku WhatsApp oli akubira entaano eziriwo n'akuweereza nampeereza n'omanyi otandikira wa nga tumaliriza waliwo seeka kugambe ogambe ku bantu nti obulwadde gye buli oyo bamuyita Sheikh Abbas Ndolombe Sheikh Abbas Ndolombe musajja mukwano gwange nnyo waliwo n'omulala bamuyita Sheikh Muhammad Nkakalukanyi waliwo omulala bamuyita Seeka Kamulegeya mutabani wa Seeka Zaamunnyo mu mikwano gyange waliwo n'omulala bamuyita Sheikh Twaha onaye mukwano gwange nnyo omulala mpozi sobola kwerabira kutumira ate ku bazadde bange Sheikh Abdallah Kyeswa oyo n'omusajja akoledde obusiraamu ebbanga ddene era abantu abasinga Kyeswa limanyiddwa nnyo wano mu busiraamu ate sina mu Uganda muno mwokka ne mu nsi ez'ebweru tuziyita z'ebweru fe tuli mu y'omuntu tuli mu yamunda kati ziri ez'ebweru ezo bamumanyi bulungi nnyo Sheikh Abdallah Kyeswa era nga nze mwana omukulu owuwo ewaka naye mutumidde nnyo Sheikh Abdallah Kyeswa era mwagala nnyo taata wange oyo tusabira Allah amuwangaaza amuwa obuwangaazi obulungi bwe kibanga kisobokanga kwe kusalawo kwa Allah akendeze ku myaka ejange ajongere taata wange obuwangaazi bwe taata takotekote ne bwakotakoota abantu bajja ne bamufunako amasala birimu seeka tubuuza kino seeka tubuuza kiri nakibabuulira gwe byoyamba biweddeyo alhamdulillah oba naye esaala gyasaba alhamdulillah ate nno weewuunye buli lunaku ansabira mwanange Allah akuwangaaze akuwa ebirungi lwaki kubanga mukwano Seeka Kyeswa yava ku mutaata wange kati mukwano gwange navuka bakyali amina teyanze birako ne ku maama wange bankoze ensobi maama wange Amina Nakamanya maama wange omwagala nnyo kubanga munange yeyanzaala asitula obuto myezi 9
naye mwagala nnyo. Amina. Tweyanzege. Botyo obutusobodde okuba nga tumalako program ey'olunaku olwaleero tubasuubiza tugenda kuba tugendako ku site tulabe emirimu gino agikakalabe ati musukalo haja munya mshafi kulanga ngama katonda abankombe. The super program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media. Bateke katolu bwama mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi Bino sibya kuyimba munange. Buli lwamukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa.